Ekibiina ky'ebyobufuzi wano mu ggwanga ku ludda okusinziira ku mateeka ekibiina ky'ebyobufuzi wano mu ggwanga ku ludda oluvuganya gavumenti ekivaayo n'ababaka abangi mu kalulu ka bonna kironda omukulembeze w'oludda lwonna oluvuganya mu palamenti ng'era ono yafeesi ye eriko ebintu eby'enjawulo ebigigenderako okuva ku bakuumi okutuuka ku nsimbi eziddukanya yafeesi kyokka mu bbaga eryaleetebwa omubaka wa Mityana South Richard Lumu ayagala ennonda y'akulira ab'oludda oluvuganya ekyuke ababaka bonna okuva mu bibiina ebivuganya baweebwa omwagaanya ogwerondera omukulembeze waabwe ng'era lino lizze lyogeza bangi obwama. Bonna abakulira oludda oluvuganya abakwatako. Kati njagala kulongoosaamu awo abeere nti buli omu abeera ku sayidi evuganya gavumenti bino eby'omuntu abakulira bimukwatako. Bannamateeka bannabyabufuzi n'abatunuulizi b'ebyobufuzi nabo bakubaganya empawa ku nsonga eno ng'abamu bagamba nti kino kigendereddwamu kunafuya kibiina ekisinza ababaka ku ludda oluvuganya gavumenti. Ndawula Abubakar Sserwadda nga mutunuulizi wa byabufuzi saako ne bannabyabufuzi ab'enjawulo bawagidde enteekateeka yonna ey'okkola ennongoosereza mu nnonda y'akulira oludda oluvuganya mu palamenti nga bagamba nti kiyinza okuyamba ebibiina eby'oludda oluvuganya okukolera awamu. Weereza tafuddeeyo ku balala mu ekimugamba kuba eyamuwa obuyinza waali era yajjobbu mujjako kati mu mbeera eyo ono abanyigiriziddwa naye nga mu reality ebyobuna byobufuzi tuba bw'oleetawo ekintu ekyo tuba tubitema. Bw'abanga akulembera oludda oluvuganya mu palamenti tumutwala nti leader of opposition tekiri mu bulabe bwonna okubanga bakulembera bamuyinamu omukono. Bafuutu soja nti buli aleeta ekintu waliwo abamugambye okukireeta. Oluvuganya gavumenti olubaddewo lubadde telwebuuza ku bibiina birala nga kireeta okwebuuza mu mutima naye naffe tuli ku ludda oluvuganya gavumenti. Akulira ekibiina ki PPP Saddam Gayira ne Matovu Moses balaze ng'ennonda y'akulira oludda oluvuganya eriwo bw'eviirako ebibiina ebimu okwesamba ebirala anti ng'ekirina ababaka abangi kyagala okusigaza ekifo ekyo eky'okkulira abalala mu palamenti. Kirimu bulabe ki okubanga banno b'okulembera mutuulamu ne mukkaanya kimu ne muteesa ne musalawo naye ekitawaanya abantu abo buli abagamba ate teeka bbiite teryandize banyigiriza ffe ensonga eriemu yokka tewali nsonga ndala ya ssente. Kakati era ono alireese kuba ayagala kunyigiriza bano oba bano tubanga abagamba nti ffe abali mu opposition twagamba twalayira ffe tetuligivaamu. Sali Sulaiman Kisaka asambaza ebigambibwa nti ennonda y'akulira oludda oluvuganya eriwo kaakano erina engeri gy'ebadde ekosaamu entuula z'ab'oludda oluvuganya so nga ye munne Ndawula Abubakar agamba nti si bwe guli. Lyaleeteddwa mu mutima mulungi, lyaleeteddwa okufeebya ekibiina ekisinga ababaka abangi mu lukiiko lw'eggwanga kubanga kiri very clear nti ekibiina ekisinga ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu kinaavangamu leader of opposition. Bano gwe mbalondera ddala asobola obbakumaakuma nga alonda atunulira interest ze ng'omuntu kyekireetera bano abasigadde okugamba nti naye mbutuufu wait a minute tebatubazeemu kitiibwa tebatuwadde wadde ki katusalewo twerondera omuntu gwe tulaba anaatusobola otukola ki okutukumaakuma. Bano kyokka bakkiriza nti waliwo ebisaanidde okukyusibwa mu nkola y'emirimu mu yafeesi y'akulira oludda oluvuganya mu palamenti. Individual bya muntu alina gwaweereza tafuddeeyo ku balala mu ekimugamba kuba eyamuwa obuyinza waali era yajjobbu mujjako. Bye bintu ebiri ebyetaaga okutereeza so nze ndowooza nti nno etteeka lyetaaga kutunuulira holistically. Munnamateeka Julius Mark Mutawe ategeezezza nti mpaawo etteeka lyamenyeddwa mu kuleeta ebbago lino. Background nze nsuubira nti wewava kati etteeka lino of course n'abantu ba bulijjo bawadde endowooza zaabwe ku nsonga eno. Baneegatta tebasobola kumanya mukozi kubanga DP tesobola kumanya kiri mu nuupu ne nuupu tesobola kumanya kiri mu efusoni. Tena kweronda mu muntu yenna alina kuyimiranga opposition ng'eyimiridde nga opposition eryo lisigaleyo nga we libadde olw'ensonga lwaki eri opposition side senga nayo yebadde mu bukulembeze ekitegeeza nayo yandibadde ng'erondanga kye bayita nga nayo baminisita baayo kati oyo gweweereza
yoyo aba agenda okutuusa ebirowoozo bya